Lujja bikumi na kusanga 526 mbaaniriza nti nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala kwogerako nammwe ku bintu ebimu bye tukola mu nsonga z'okwegatta oba ez'okwezina. Nga nsinziira ku mwana muwala eyazze n'aŋŋamba nti singa omwami oba gwe nandiyise wa boyfriend cause teyamuwasa baali badeetinga, waliwo omusomo gwe nasomesaako emabega kwe yasinzidde nga ŋŋamba nti tuyige okubeera open to trying new things, tuleme kwesibira nnyo mu bintu ebikadde like munnange kaakati okwezina missionary yokka gye tulina okwezina, omusajja alina kubeera wakungulu, omukazi n'abeera waggulu, manya n'abeera wansi, nze sikyusaamu era yeyo sitayiro yeeyo, omukazi ne bw'ajja ne ka sitayiro akapya oba omwami ne bw'ajja ne ka sitayiro akapya n'ogaana okukyusaamu oba okugezaako ebintu ebipya. Ne mbagamba ekintu ekyo kimenya abaagalwa baffe era kisindiikiriza omuntu oluusi okwenda. Kubanga ayagala okugezaako, ayagala okulaba, ayagala okuexploringa, naye ate ng'omuntu gw'ali naye mu butuufu mumalamu bumazimaanyi. Toli muntu ali cooperative, toli muntu gwasobola okutuula naye n'akugamba munnange sweetheart, tugezeeko ka sitayiro kanene ke nalabye ewa Ssenga Faith ng'asomesa, tugezeeko okwezina bwe kuti kwe nalabye ewa gundi. N'aŋŋamba munansonyiwa, n'aŋŋamba nti alina omwami gwe yadeetingako oba gwe yabadde adeetinga, naye omwami oyo teyamulese kyekimu. Omusajja yatuuka ng'amugamba nti ye ebintu by'okwezina ayagala n'ayitira mpiteyo nti amanju, ayagala ayite wonna, ayite mu maaso n'emabega. Kyentegeeza nga amuli akabino oba amuli ebisiyaga bwentyo bwe mbakyogera. Munnange ng'omuwala mbu akigezaako anti trying new things. Ate trying new things olowooza teyamuleetera obuzibu. Saawa zino mukazi wattu takyasobola kusiba bubi, awunya, omusajja yamuddukako ate kati afuna dda omuwala omulala. Nina ekintu kye njagala okwogerako, yandazze ng'ayagala ddagala kumuwa ku magezi, and alhamdulillah oba gy'oli eyo nga naawe olina eddagala ly'omanyi Uganda cause nina wonna muconnectinze bwe mumanyi basobola omujjanjabira mu kizungu. But oba olina eddagala Egganda ly'omanyi osobola okubeera nga at least you recommend me oba olimbuulira nsobola okubeera nga ndimwa naye nga siri akugula kubanga talina ssente, talina busobozi. Bw'oba ng'olimanyi osobola otugamba. So tudde ku gundi yaffe, ku video yaffe oba ku audio yaffe oba ku mulamwa gwa leero. Abantu abasinga mugenda ne muyingira relationships n'abantu nga balina bye babawa ne mubaako ebintu bye mwagala okugezesa naye ng'ebintu ebyo bibalumya temugumiikiriza. Okutryinga ekintu ekipya mu kwezina, trying new things nga muli mu kwezina oba okugezaako styles empya, okugezaako ebintu ebiri different, kiri very okay. Emirundi 100. Naye singa ekintu okigezaako n'owulira nga tekikuwa mirembe ggwe nga ggwe omuntu, nzawo nsobola okukusuggestinga oba okusaba okireke. In fact ne bw'okirowoozaako oli n'akireeta, be open. Omwagalwa waliza okugamba for example nti mwami wange omulungi, ekituufu kiri nti nze nyumirwa nnyo omusajja ngudde ebbakuli. Mpulira bulungi singa oba ongudde ebbakuli, kiyinza n'okundeetera okuba nga ntuuka ku ntikko. Okay, well and good, kituufu. Naye nga gwe bakigamba ng'okitegedde nti mu butuufu omwagalwa wange ono kimuyisa bulungi akyagala, eggwe ng'omuntu n'okitunulamu ayagala omugwa ebbakuli, kiina tokyagala gwe nga gwe tokyagala era tekibadde kirowoozo kyo. Naye n'obuuza bwe mugwa ebbakuli waliwo ekintuukako nti kannoonyereze. Singa nkeera ku makya naye ng'omukazi ebbakuli, what could be the repercussions oba bizibu ki ebiyinza okuntuukako. Omukyalo oyo waaba alinamu infection ojja kufuna infection. Infection si zonna, okugyako Candida ajja kukwata gwe bayita ow'omukamo. Naye kubanga asobola okukwata yadde tomuyisizza wansi, naye ate okugwa ebbakuli omuntu alina Candida naawe oba ogenda kufuna Candida. Ate gwe aba agenda kuluma mukamo. Kaakati n'omanya nti omukyalo ono singa abeera alina ba multiple partners, simusuubira era kubeera muyonjo, niyinza okufuna oluusi ebizibu bye siisobole. Ekirala, bwe mba nga nkikoze nga nkyekase nga sikyagala, niyinza okuwunzika nga oluusi omukazi ono mukyaye kubanga sikyagala, of course ekintu ky'otayagala, okukyeka kati si kyangu. Oluusi nzizizza emmeeme n'ensesema n'ennyonoona bwonoonyi bintu, n'okiroboozaamu awo n'obibalabala n'ogamba nedda.
ow'omukwano ekituufu kiri nti ekintu ekyo kyagala naye sijja kukola kisobola. Obuzibu bwe tulina nti abantu bwe tuba tubaagala, omusajja waba akwagala osobola omugamba okukola ekintu nga ali very uncomfortable n'ekyo ekintu naye n'akikola just to show you nti asobola okukolera buli kimu. Ogwo teguba mukwano. Omuntu okumukolera buli kimu tekitegeeza gwe kwenyigiriza, kwerumya, buteefaako. Abasajja abasinga bamu olema n'okwegulira empale, just twogere ku biri simple ebyokungulu ebirabwako. Olema n'okwegulira empale n'essaati naye n'osibisa omukazi enviiri za mitwalo 15, n'okozesa omuwala enjala za mitwalo 4 oba 5. Naye nga tosobola kuggyako omutwalo gumu oguleko t-shirt, oggyeko 15,000 oba simanyi bali empale 5. Ojjako omutwalo oguleko empale nga tosobola naye nga weerumya. You get it? Weerumya. So ebintu ebimu mu mukwano naddala bwe biyingiramu ensonga z'ekisenge, mukwano bw'oba owulira ng'ekintu ekyo kikunyigiriza, ngenda kukusaba kireke, tokikola. Omuntu akwagala ajja kukitegeera, atakwagala ajja kunyiiga agenda anoonya anaakimukolera, okitegeera. Naye akwagala ajja kitegeera nti omuntu wange takyagala, tali comfortable nakyo, akirekaawo. Kati gwe atamutegeera oba atakwagala nga ayagala bibyo, ayagala otuukirize by'ayagala, tajja kusobola kukutegeera. And si musango gwe butakutegeera, it's fine. Omusajja asobola okujja naga nti nze njagala kubeera nga nkuyite mu manju ne mu maaso. Ekyo ekintu kinene. Kinene. Simanyi kubanga saagala kukyogerera nnyo sikikolangako. Wabula ababikola babitenda nti bibawoomera, bibanyumira, like bisinga n'omuntu okuyita gy'alina okuyita. Naye nze sikkiriziganya na mbeera eyo. Ebintu ebimu tetulina kubigezaako kubanga era tulabye bangi, tuwulidde bangi nga baabikola ne bafuna ekyo kye mwogerako naye ne biwunzika ng'ebintu tebibadde birungi gye bali. Ne bawunzika nga bali ku ddagala, ne bawunzika nga balina kugenda ku surgeries nga bafunye obulemu obw'olubeerera bwe bataayina. So ekintu kyonna ekisobola okuteeka obulamu bwo ku risk kireke. Waliwo styles ze tweziniramu ng'omusajja agyagala naye nga mu butuufu style eyo bagikuteekamu gwe omukyala tosigala kyekimu, okitegeera. Kabuzi kanjogereko, ffenna tugyagala n'abakazi bagyagala naye waliwo abakyala nga bampi like nga si muwanvu kimala nga bw'oba omuzina kabuzi oba ogenda muleetera okubeera ng'afuna obulumi kubanga mumpi oba okoonera ddala. Waliwo akafo mu mana y'omukyala ke bayita export. Akafo ako kali wakati wa cervix n'eki abanna obwongo bwange gye butagalidde. Sorry. Kivudde mu mutwe ekifo. So bakyo ekifo kiri export, kiri kumpi awo n'omumwa gwa Nabaana. So ekifo kyo singa omusajja aba akitakudde n'omukira gwe, ng'akitakudde butakozi n'omukira gwe, omuntu oyo olinza okwesanga nga onyumirwa nnyo okwezina. Naye singa aba akuzinye ng'akoonawo n'amaanyi tosobola ate kunyumirwa. Njukidde akafo ako kali wakati wa cervix ne bladder yo. So omusajja wabanga akuzina pa like nga bwe mumanyi bwe tubeera mu kabuzi munnange oba ofuna obulumi kuba aba akwonerako bukoonyi. Naye bw'aba atakulawo butakuzi ng'omukira gukutakulawo butakuzi mpola ate tofuna bulumi, ofuna bwagazi era obeera onyumirwa. So waliwo abantu abamu nga bampi ng'omusajja aba akwonawo bukoonyi awo. Kaakati nga mu mazima kabuzi eba emuluma naye ng'ate omusajja we waba tamuzinye kabuzi. Omusajja alabira ddala nga leero byazinye tebiriiyo, tawoomeddwa, tebinyumye, ng'awulira agyagala. Kati ne weeteeka ku mukandala ogw'okubeera nti osanyusa omwami wo n'ogamba kamuwe kabuzi kubanga gy'ayagala. Mukwano, talk to your man. Omusajja bw'otuula naye oba omukyala bw'otuula naye n'omugamba nti saagala kintu kino yadde ggwe okyagala. Nabagamba waba akwagala oba mbagambye waba akwagala ajja kutegeera era ajja kireka kubanga omukwano kwerekereza. We compromise for others. Si buli kintu kye tukola tetwagala okukikola. Nga gwe bw'oyagala okwesaddaaka ku lulwe naye ajja kwesaddaaka ku lulwe. Naye ate sigenda kukuganya weesaddaaka oba sigenda kukuwagira weesaddaake nga bye weesaddaaka bigenda kuzzaaki omuliro gy'oli. Kaakati okukuba kwezina oba buba bulumi. Kyekimu n'omuntu akugamba nti njagala kuyita mu kabina gwe n'okkiriza n'akola nga bw'aba ayagadde. Yes, oluusi gye bigenda okuggwera togenda kubyagala. Ojja kufuna obulumi, tebijja kubeera birungi.
so lwaki oba okikola kireke unless nga naawe okyagala awo sikulinaako tabbu naye bw'oba nga tokyagala awo omukwano tokikola nkugambye nga ntandika nti sooka weepimeepime olabe obyagala nti ye bikulinako obuzibu ti nedda genda mu maaso tobyagala nti ye okikolera musajja oba mukyala nti ye kaakati bwe mmala okukikola ki ekintuukako ti kino oba kiri kirungi nedda then kyesonyiwe kirowoozeeko munzikirize enkome wano temwerabira kusubscribinga kusharinga nokumentinga omukama abankuumire ate era abanjagalire mubeere Yeah, yeah.